But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Detention of people without trial was a common phenomenon in the immediate post-colonial regimes to deter citizens from agitation for freedoms and to contain and keep political opponents at bay. The question of the day is the People's Parliament dozing on duty? Demand that the Minister of Justice appears before Parliament to detail the House on detention without trial. So we are demanding for 18 disappeared persons. What did you talk about to them? So what did you say about the 18 missing persons? So that, Honorable Speaker, is it in order for our brothers and sisters on the opposition to use the platform of Parliament to, become, by the way, you are becoming something different. You are becoming something different. We are here for the common good of everybody in the country. Right, Honorable Speaker, is the human rights only in the Buganda Sam region? Right, Honorable Speaker, I now request you to prevail over our brothers on the opposite side. The point of order I'm bringing, is it in order for my brother? For my brother, please allow me to present. Is it in order for my brother? Thank you, to keep insinuating that I have the blood of Kibalama, I have what? When in actor says I'm not a security person, is it in order? Thank you. With the indulgence of the Right Honourable Speaker, I played a video in this Parliament on record with the Prime Minister speaking to the media that actually Kibalama is in their hands, that he is a criminal, that he was arrested, and that was a record here, Honourable Speaker. The Prime Minister is not going to really impeach our confidence of demanding for Kibalama. Kibalama is on her farm and paying a ransom. Let her produce Kibalama. She said it. Now, and that's the reason. That's the reason why, Right Honourable Speaker, humbly with respect, we decline the 30 days for them to come and report on these issues, and one by one, Right Honourable Speaker. The Prime Minister should not come to the House intimidating the House. All of us are human and all of us are affected. Abantu abafa mu lutalo lweruwero ogamba gavumenti y'obote ye yabatta. Naye ate abafa mu lutalo lw'omumambuka ng'olwana n'ekkoni ate ogamba abayeekera be babatta. Ne bwe baali mu Northern Uganda okukyayisa abantu ba Northern Uganda olutalo era bwe batyo bwe babakolanga. Bajjanga nga beefudde nti koni ne basala ku bantu emimwa. Enkya ne bakomawo nga amagye ga gavumenti kyokutaasa abantu. Naye nga bali mu kukeesa abantu lutalo. Olunaku lumu baakuba sitole mu New Vision nga omwana ali awo ayonka ebbere lya nnyina. Nga nnyina baamuse ng'ayonka ebbere nga n'abayeekera ennyama y'abantu bagifumba mu ntamu. Ekifaananyi ne kifuluma mu ki? Mawulire. Ne tubuuza ani yakubye ekifaananyi kino n'akiwa ab'amawulire. Abayeekera bwe bassa omuntu ne bamukuba ebifaananyi ne beekuba ebifaananyi. Oba gavumenti yagenze omuntu ng'alaba omwana ayonka omulambo ye ng'aggyayo kamera. After how many days? Oluvannyuma amawulire ne gavana bagamba nti bano abasajja be bakuliyetinga siini zizino. Kuba bo ku lwabwe tebalina kye batasobola kuwaayo ku lw'okusigala mu buyinza. Kati guno gwabafuukira muze nti nno oli ng'omusanga nga yaloga ate yalina n'erivumula. Kakati ffe kye tulina okubagamba kwe kugaana getting excited mu bigambo bino.
eddagala lyokka eriwonya bino kwe kubidismissinga. Temulina kye mutugamba. Kyekigambo kye tuyinza okubaddamu. Oba akirewo mumutadde pressure yaffe. Eyo pressure yaffe ebyo byonna babikola kuba kakati bali stack bayoola abantu bazze batta abantu ebintu bituuse mu kooti z'ensi yonna. Olidde kakati baagala kuteekawo kifaananyi kiraga nti bossi be balina omusango naye bano abantu bano abazze battibwa abazze basibwa be balina omusango kwe kunyigiriza bano bakkirize emisango. Kakati bali staaka nabo omuntu amaze okukkiriza omusango gw'obutujju gw'okutta abantu ate olusi we babiyogera osobola n'obutayimirira kwebuuza. Omanyi abantu bamanyi nnyo ku lwana ekitiibwa nabbi yayigiriza nti omwana w'omuntu Katonda yamutuma insaani omwerabize. Gwe ne bw'oyogera ekigambo nga kya bulimba n'okiddangamu buli nnaku abantu batandika okukikkiriza. Balamu buli nnaku agenda agamba abantu nti mwatuma abaana ne bookya petrol station ne bookya zipoliisi ne batta abasirikale ne bookya enguudo za koolaasi. Oli wakiwulira emirundi egiwera agamba nekireka kituufu. Wa gye bali bookyeza petrol station mu Uganda. Agenda n'akyogera buli lunaku. Timwe simwe mwabatuma ne bookya petrol station. Nze petrol station polisi gye baali bookezaako ye Nateete mu Byakabaka. Ate era kakati ojja sanga nga bebe yagiye kumira omuliro. Ne kati Balamu bwagenda byogera abaana ne bookya koolaasi twagala patriotism ne bookya koolaasi nawe otandika okulowooza nti ddala waliwo koolaasi gye baakola ki gye baamwokya neggwe Byron wawa ne mukono we bali bookyeza ku petrol station. Njagala gwali wano ku online mbuulire wammwe awo we baayokya petrol station